all constituent muli bulungi tutandikiddewo okusobola okubeera nga ate tubatuusaako amawulire agayiseiso olunaku olw'eggulo tusobole okuba nga tutegeera biki ebigenda mu maaso mu ggwanga. Kaakati olunaku olw'ejjo simanyi oba nammwe mwakirabye nejjaamu gyo yabadde mungi ate mu ssaawa mwatagwanidde kubeeramu. Joze kyantwalidde eddakiika almost 40 okuva ali e Bukesa nga kwambiyansi okutuuka wano. Then anyway akawungezi yakendeddemuku naye ow'emisana yabadde mungi nnyo. Now wakyaliwo operations ezikyagenda mu maaso nga poliisi egenda mu maaso kubeera nga ate enyweza ebyokwerinda naddala ku nsonga za bbomu ezitandise okubeera nga ate zirabikira mu bitundu ebyenjawulo. Now obunkenke mu kibuga omanyi kakati ffe abantu ba bulijjo n'ebitongole by'ebyokwerinda naddala ebitali poliisi we bibeera kiyinza okuba nga biriwo ku lwa bulungi bwaffe naye engeri zo gye tutali nti nno tuli used nnyo n'amagye abantu bubeera bunkenke mu mbeera yonna. Now okusinziira ku biriwo waliwo ebifo poliisi byevuddeyo n'ebisongamu olunwe nga kigambibwa abaagala okuba nga batega bbomu bye basinze okubeera nga tebassaako amaaso. So gwe ali eyo ng'olaba program simula amakyago olunaku olwaleero wandibadde ogenda maaso okubeera nga naawe obyetegereza oleme kubeera nga ate muganda wange okafiiramu. Kaakati jjo yabadde ejjaamu nga bwe nkugambye kigambibwa nti abatezi ba bbomu batunuulidde emmotoka ezisimbye awamu mu traffic jam omwo bagamba nti baagalamu nnyo okubeera nga bategeramu ddala bbomu. Amasundiro g'amafuta ebyo ebimu ku ebyo ebifo bye batunuulidde amakanisa era nga ku makanisa ya Pastor Robert Kayanja ku lunaku olwa Sande yali yinza okuba nga ebimu ku bifo sofa bye baakamala okwegezaamu. Naye okusinziira ku mwogezi wa poliisi agamba nti nno ate bannaffe ab'enzikiriza y'ekikatuliki batunuuliddwa nnyo era nga okusinziira ku nteekateeka ya poliisi ku lunaku olwa Sande baawalirizibwa okusindika abasajja baabwe nga n'ebyokulwanisa babirina wadde baali babikwese okusobola okubeera nga ate bakuuma security ate nga balina okukweka ebyokulwanisa obutasobola kuba nga ate basasamaza abantu abaali bazze okutendereza omutonzi. So ekyo kiri awo mulina okubeera nga nakyo mukitegeera. Kaakati okusinziira ku Brigadier General Christopher era ng'onakulira crime intelligence agamba nti nno obutezi bwa bbomu buno buli linked ne bannaffe aba Allied Defence Forces bannaffe aba ADF be bagambibwa okubeera nga ate be bali emabega w'ebintu bino ebyokubeera nga batega bbomu wakati mu kibuga Kampala era ng'agamba nti bakyagenda maaso okubeera nga ate bayita mu nkola yaabwe eya cells n'okubeera nga ate balina enkambi ez'enjawulo mu kibuga muno. So wonna wooli ndowooza kya makulu nnyo okubeera nga ebintu bino tobitwala ng'ebyokusaaga. Kaakati okunaku olw'Essande poliisi yakwata Abdulrahman Kintu okumpi n'ekkanisa ya Pastor Robert Kayanja. Then balina amaka ge baalumba mu bitundu by'Erungujja mu Lubaga division era nga eno gye bajja abantu abalala gye bajja ebintu ebikozesebwa mu kukola bbomu. Yes, so ezo z'ensonga nno eziri awo. Kaakati waliwo ennamba ez'enjawulo ez'osobola okukubako singa obeera olina by'otategedde bulungi era nga kuliko 07769339 ne 0707067773. Kati then waliwo ey'obwerere eri 08199699. So ezo z'ensonga nno eziri sayidi zeeyo. So ndowooza tusigale nga tuli bulindaala tuleme ate kudda bane mu maziga ge twalimu omwaka oguwedde ku byatugwako. So ekyo kyekyo kakati awo nga tuvuddewo National Unity Platform abakyagenda maaso ne country tour yaabwe era ng'olunaku olw'ejjo babadde Mayuge gye bayaniriziddwa mu ngeri gye tuyinza okugamba nti bayaniriziddwa bulungi nnyo. Kaakati okwawukanako ne bitwalabako mu district y'e Kabale week ewedde tewabaddewo misanvu gyonna gye gyalabiddwako nga Robert Kyagulanyi Center principal National Unity Platform
agenda mu bitundu ebyo by'emayuge era nga yayaniriziddwa mu bungi. Buli omu engeri yasobodde okumwanirizamu yamwaniriza. Twalabyeko ku muzadde eyakutte omwana n'amumuwa amusitulemukko n'ebirala byabadde bingi. Kakati zaagenza owera ssaawa nga zaadde 7 yabadde amaze okubeera nga ate atuuka ku ofiisi gye yabadde alina okutongoza eri mu ddwaliro zone awo emayuge. Then later on yagenze n'akuba olukuŋŋaana gaggadde ku ssomero lya Adam and Hawa era awo weyasobodde okuba nga atayogerako n'abantu mu disitulikiti y'emayuge. Kaakati mu byeyayogeddeko abakulu bano mu disitulikiti y'emayuge bamukwasiza yandibadde ng'ekirabo ky'enkasi ng'ekirabo ekyenjawulo. Kakati abaganda baffe okuva mu disitulikiti eno ey'emayuge balina access ku nnyanja. I think that is Victoria. Yes, balina ennyanja naye bagamba nti nno tebalina ddembe, bagobebwa ku nnyanja bakwatibwa n'ebifaanaganako bwe bityo. Kakati mu kwogera kwe wadde nga yatugamba nti teyajja kukuba kampeni wabula yajja kujjako gavumenti, yategeezezza nti singa ye aba akikuttemu enkasi eno ajja kuba ng'agibaddiza era nga kikajja kuba kabonero kankunala nti nno obuvunaanyizibwa ku nnyanja bajja kubanga bakoze batya babweddiza. Kakati yabakubirizza okubeera awamu ne baleme kukkiriza abantu babaawulayawulamu, kijja bayamba okusobola okubeera nga ate bawangula. Kale olwo nno lwabadde olukuŋŋaana sayidizi eyo mu bitundu by'emayuge. So olunaku olwaleero tumusuubira kugenda gundi yange road map yange no tugirina wano kwefu olina ku road map eyo gimpeekaawo. Olunaku olwaleero tumusuubira okubeera nga ate agenda maaso okubeera nga yeeyongera naye nga akyatalaga Eastern Uganda eyo ng'agenda maaso okubeera nga ate atambuza enjiri ye. Kale kaakati mu gundi y'emu awo era siri omwogezi wa poliisi yavuddeyo n'ayongera okubeera nga ate ajjukiza abakulembeze mu National Unity Platform wakati nga bakyagenda mu maaso okubeera nga ate batambula. Yabakubirizza okusigala nga bagobera amateeka naddala nga we gaabaweebwa mu lutambula lwabwe. Kino kijjiridde mu bigambibwa okubanga kyandibanga we baali mu kutambula kwabwe e Kabaale baleka bavaako ku mateeka nga we gaali gakkiriziddwamu. So n'abakubiriza basigale nga bagoberera amateeka okusobola okubeera nga ate bakwataganyiza wamu. So ekyo kyekyo banafu abanupu nga tubalese ku mabbali ate okuva kugenda ku banafu aba FDC kikyatokota wadde nga si kisaanikire. Kaakati olunaku olw'ejjo nazze wano ne mbategeeza nti nno ssentebe wa FDC Wasswabirwa alina delegates conference gye yayita wadde nga n'akulira akakiiko k'ebyokulonda yali yayita delegates conference. Kaakati okusinziira ku gavaayo abakulu bagamba nti Wasswabirwa tekijja kusoboka, tekijja kuba lwa nsonga nti nno teyagoberera mateeka. Bo bamanyi eriyo mwezi gujja etegekeddwa akulira akakiiko k'ebyokulonda. Wasswabirwa agamba nja gitegeka, bamugamba tojja gitegeka. Kati ebyo nabyo biri sayidi zeeto tumanyi kigenda kuba nga kivaako bwe kityo. Kale nduuza tugenda batwetoolamu katono nnyo ziri 17 ezakayita ku ssaawa emu ez'amakya g'olunaku olwaleero. Programu ekyali sumula katono nnyo bwe tuti tukomewo n'ebirala tova.